Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is kuka tugenda kulwawo nnyo. Mpulirizamu amazima oba ogakyawa eno koloti giyiteko. Ebigenda okubeera muno mbivunanyizibwako 100 ku 100. Mpulirizamu. Fena tukimanyi General Museveni ayagala omukulembeze waffe nga mufu. Yes, kiri obvious. Nti General Museveni ne General Muhoozi baagala omukulembeze waffe nga mufu. Kiri obvious. Ate oba oliawo tebakikweka n'okukyogera bakyogera. Naye mu kaseera kano abantu abasobola okutta omukulembeze waffe immediately nga bamufunye omukisa, ekyewunyisa abasobola okumutunga olukato ekiso senga omukisa gubeera availed gye bali. Asooka akasajja ka Bedi Bwanika ne kafuna omukisa okusinkana omukulembeze waffe kamutta. Nkubulira omulala, wuliriza bulungi amannya. Omuntu omulala ng'afunye omukisa n'abako wasanga omukulembeze waffe ng'abadde avuga emmotoka ng'amutta. Muhammad Nsereko amuwalana nnyo nti bw'oteeka wano omukulembeze waffe ku mukono ogwa kkono ne Museveni ku mukono ogwa ddyo, Muhammad Nsereko ayagala nnyo Museveni okusinga bw'ayagala Kyagulanyi. Nti akasajja ka Abedi Bwanika bw'okateera wano Museveni n'omukulembeze waffe wano katuga Kyagulanyi, Museveni ne kamuleka n'atambula. Nkuwa erinnya eddala ng'abadde afunye omukisa obudde buno ku Museveni Kyagulanyi ani gwatta? Masayasi Mpuuga oba Mpuguta bw'afuna omukisa any little opportunity n'agifuna atuga Kyagulanyi n'agamba Museveni tambula genda, njagala wekennenya amanya gende mukugamba Lubega Mukaaku. Omukisa ne gubeera veiled gyali. Afumita Robert Kyagulanyi sentamu olukato mutima n'agamba General Museveni tambula genda, sikuyinako buzibu. Wuliriza amannya gano gende mukuwa Mukasa Mbidde. Omukisa n'amala agufuna buno obutwa bwe bagaba Kyagulanyi Robert Kapuuti. Nina nerinnya lyesijja kwogera emmengo awo mu Buganda awo mu Mengo establishment nga n'amala afuna omukisa ogunyiga omwana w'aboobwe amunyiga. Mpulirizamu, nina abantu bemmanyidde ddala mu NRM omwo nga senga asanga Kyagulanyi ng'afunye obuzibu amutwala n'amuwonya. Naye wano ku my position abalabira ddala nti balina ebifo ebyenkalakkalira nga balina okubitulamu mu opposition, bwe bafuna omukisa okusanga Kyagulanyi ng'ali mu position eyetaaga obuyambi, bw'abanga abadde ali ku drip bagifunya nerekerawo ku dripinga, nga bw'abadde afunye akabenje balinnya mulinnye ne bamuttira ddala. Amannya ge nkugambye so piyo sigambye bantu bali wala nga ne woba obuuse Buganda era bw'onoonya amannya si geewala ojja kusanga Asumaani basaalirwa, Bigirwa. Amanya ge nkubulira ogawulira abo nga bafunye omukisa ogw'olukato mutima ng'obateeredde wano Museveni ne Kyagulanyi batta Kyagulanyi. Enkwe zino ziraba
naddala mu kitundu ekyaffe zaali zeetaagayo omuntu azivumula. Naggambye woba okyawa amazima eno vidiyo giyiteko kankuzeeyo. Abantu ba Buganda mwakyawa Obote, mwebale kusiiga bulimba. Era mwagamba mbu Obote yali amu kabaka waffe olukwe. Mulimba. Abantu ba Buganda abali mu Mmengo establishment kino nja kukiddiŋŋana kibalume kibadugudde naye nga njogera mazima. Mwalyamu Bendikito Kiwanuka olukwe ne musembeza Obote. Mwayagala okulwana Bendikito Kiwanuka ne mukola omukwano ku Obote. Mujje Bendikito Kiwanuka ku kifo ky'obwa prime minister kye yawangudde mu 61 baddemu bateeka akalulu mu 62 akafuula Obote prime minister ne muwa Obote ekifo ekyalimu Bendikito Kiwanuka nge Nugu na Nkwe. Enkwe zibadde mu Mmengo establishment ebbanga lyonna mu bantu abalowooza nti be balina okuba abatava mu bo tebalina kukiba. Kibadde wano akaseera katuuse waliwo omuntu yalina okukivumula. Mubadde mususse tusibako enkwe. Mubadde mususse okutufuula abantu abatalina nsa abatasobola kuyimirira ku kigambo kyabwe. Ekibadde kitambulira ku bantu ba Buganda nti abo obateerawo ssente baduma bangu nnyo. Until Buganda bwe yayimusayo omwana waayo atafaanana ba bulijjo atali wa mululu. Bulijjo abantu abadde ba operating na byobufuzi bya Uganda abasinga bonna zibadde mpisi nga bw'oteeka wali ennyama ewunya akasaayi bajja baduma. Mpaka Buganda bwe yayimusa empologoma nga togitega nnyama yeeyiggira. Olunaku olwaleero buli mpisi ewulira etintima teyagala mpologoma n'obulamu bwayo bwonna. Wadde ng'ekimanyi nti empologoma y'ey'amaanyi wakati ng'emaze okuyigga omunyama n'egukwata basobola n'okufuna ku magumba. Bakulaga empologoma baagala efe. Mpulirizaamu ngenda kwebaza omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu olyokanga n'ojja otuyambyeko ekintu kimu. Tokomye just okutereeza bya bufuzi ovumudde enkwe z'Abaganda. Baganda mwe mubadde muyina enkwe omululu nga gubakulembera mwafunyeyo abatereeza. Omanyi lwaki omusajja oyo mwagala nnyo? Uganda ebadde yeetaaga omukulembeze ekika ekyo atatoleretinga nonsense. Yimirira ku mazima obadde ebbali. Bano ba Museveni abanafu, very weak leaders. Museveni abadde munafu completely obulamu bwe bwonna nti abantu abadde baviolatinga kwayimirira stands ze olw'okubanga musajja munafu ne bamuleka n'abaleka ne batambula. Until Uganda we yafunye omukulembeze aservinga by example. Tetulya nguzi tetugirya period. Tetubba period. Tambula aganaga tukugobe. His Excellency njagala kwebaza. Webale kuteeka discipline mu Buganda. At least tufunyeyo Muganda aservinga by example. Tufunyeyo empologoma mu Buganda etali nyangu ya kusikana kulafuubana na bifi. Mubadde mwatukola bubi nnyo abantu ba Buganda. Kuva dda omululu n'enkwe no wanda bw'onoonya abasinga obutaagala Kyagulanyi menya amannya byana bya mu Buganda bye bakozesa kondom embuzi. Nagambye akyawa amazima eno giyiteko. Nkugambye kuviira ddala mu Mmengo establishment batandikira kuwaabwe kulwana Bendikito Kiwanuka ne baleeta Obote. Oluvaawo nga bamugamba Obote yagoba Ssaabasajja mmwe abamwegobera. Ekomye na wano Wolan bombo klat.